akadde kano mbaniriza mwenna ku Faridah TV mwasize mutya mwasibye mutya muri mutya mujebe gye mutisako engalo enkyalero kusa n'akadde kano akayise emaluga ngenda kusaba subscribing atompere video no like yongere okutambula nzi wano mbana ebintu ebyewunyisa mbane amawulire g'abaserebu mbana amawulire g'abaserebu mbana ebintu ebikoma ebintu ebyenjawulo no ku Faridah TV nyala mbatuseko ennyumba ya Faridah Nakazibwe namwe mwewunye nti mwana mwalo ono oba mukazi kama oba mukyalo ono yakolamu ngenda kusaba subscribing atompere video no like yongere okutambula buli bwa video like yongera okutambula no nsonga jimpere like ato subscribing onyikene kande ojja kufuna notification buli weteka video no ku Faridah TV UG ennyumba ya Faridah Nakazibwe njagala njibatuuseko Nakazibwe mukazi ono mukozi ku NTV iranga mukazi ono bagamba ali TV personality ali professional kusana kuba munamawulire oli ali professional ebya ddala no abasinga muyinza okudda ne mugamba Nakazibwe ali professional mu bintu ebyamawulire kuba ebitabo bino bino ebisinga yabisoma omuntu byetaagisa okusoma okufuuka professional mu byamawulire bamita Faridah Nakazibwe mukozi ku NTV era nga mukozi mu company eya National Media giso kuyita Monitor Publisher National Media NTV kama National Media kwasakanya NTV kusane Galaxy FM Spaka TV Dembe FM zona kwaliza National Media oso kuyita Monitor Publishers kubanga yefulumya na mawulire agadere Monitor njagala mbatuseko ennyumba ye oba ndoza yo mama ndoza mumumanyi mama we njagala mbatuseko ennyumba ye mbatuseko ko n'ebyo ebimu ebikwatagana ku nyumba ya Faridah Nakazibwe ngenda kusaba subscribing ate ompere video no like boba oli mupya jimpere like yengere okutambula buli ojwa like kugamba yeyongera okutrendinga negenda ku video kama negenda mbantu abenjawulo negenda ku video trendinga n'ensonga kinkolere ekyo oluvanyuma tweyongere Nakazibwe njagala mbatuseko ennyumba ye bambi mwana mwalo ono yakolamu oba mukyalo ono yakolamu njagala mbatuseko ennyumba ye ennyumba ya Faridah Nakazibwe abadde ennyumba ya Faridah Nakazibwe ye munaye omukyalo ono bambi yakolamu ennyumba eno nayo sinkadde nnyo ennyumba sinkadde y'amako ga 220 ennyumba ya Nakazibwe kyajjagimaliriza ebbanga si ggwanvu nnyo n'essaawa zino yawona obupangisa jjukira Nakazibwe omwaka oguwedde wa maama we emmotoka era nga maama we gasooka okuzimbira ennyumba nedda Nakazibwe ye yasooka okwezimbira ennyumba wenjjukiranga kubanga mwaka ogwa 220 nedda yasooka zimbira maama we ennyumba kuba maama we omwaka oguwedde ogwa 220 yamwadde ekirabo eky'emmotoka kiraga nti maama we yali yamuzimbira dde ennyumba kuba n'ebbanga eriise mwaka oguwedde mwaka ogwa 220 olwo mali yagali gatambatambula Nakazibwe yagenda kwokewa wa maama we ogenda okulirayo olunaku olwa Idi mu 220 jjuga ebisibe Nakazibwe yali azimba ennyumba ye nga tennaggwa naye tikyalaga maama we yali yamuzimbira dde ennyumba maama we yasooka okuzimbira ennyumba oluvannyuma naye neyezimbira ennyumba ya Nakazibwe erimu ebisenge 5 byokka bitano byokka kuno kuliko ebyegwama kuno kuliko ebyabagenyi 2 ekyekugaba ekyawaka ekikyejjenga ye kusa n'ebyabaana 3 era nga jjukira Faridah Nakazibwe yabeera ne kawalakaane ka bunoke kabulira maka ga Nakazibwe abadde tagamanyi geego bw'otunulira ku mukuto gwa website ogukyasinza okulima ennyumba z'abaserebu abasinga balaga nti Nakazibwe manju awo ayinawo wa swimming pool manju ayinawo ko swimming pool kugamba kale compound si ennene nnyo awali amaka ga Nakazibwe naye manju eyo ayinawo ka swimming pool ayina ekirala ayinayo ko n'emizigo gye boys quarter tusobola boys quarter gye mizigo ayinayo ko room emabega eyo nga makiraga Nakazibwe babi anenge gyazimbamu ennyumba ye kugamba engeri ensufu ennyo okuzaama Nakazibwe ono abasinga badawo ne banyomba Nakazibwe ayina ebintu ebyenjawulo manyi banagana basinga omukyala gwasinga okugamba nti yagula emmotoka eya layisi naye ate sente ezo azina kuba Nakazibwe n'omwaka oguwedde yagulya maama we emmotoka yali emmotoka kyali kika kya Spasi oba kipswa Spasi oba Lwawumu sijjukira bulungi nga yagulira maama we emmotoka amawulire ago gatwelinga nnyo ku makoto emitimbagano abadde tamanyi ennyumba ya Nakazibwe yeeyo ennyumba ya Nakazibwe esangibwa mu bitundu bya Seeta Mukono
bitundu bya seta mukono giwasangibwa ennyumba ya Farida Nakazibwe gyakasiba era bwava ku national media wali asako obusazi ng'ayolekera mukono jjukira national media oba gundi monitor publisher eri ku luguudo lwa Jinja Road jjukira Jinja Road omuyita kugamba oba yogenda Jinja Road osobola kuyita mukono kati Nakazibwe bw'aba anyuse ng'ava ku monitor publisher ng'alaga agenda wakaawe akugamba addabuzi mabega gy'abadde yavudde addabuzi abeera ng'agenda mu kibuga Kampala kuba mukono gw'osookerako okutuuka ku monitor publisher kati Nakazibwe yibaabi asako obusazi wali ng'alumbisa ewaka bidozo olingira ennyumba baba munda ye ennyumba ya Nakazibwe bwetyo otunula munda nyumba kungulu oyinza ogiyiza mu maaso n'ogamba kungulu nga tenyirira naye ekiri munda munna ekifumba mutoko ekiri munda kifumba mutoko eddiro lirimu lyokka sijja pagamba amadiiro mangi ng'ate mulimu waba enoonyeza obulungi wano bandaga ku mukutu wano ogwa Forbes bandaga nti ennyumba ya Nakazibwe erimu eddiro limu naye eddiro ddene kuba lirimu byonna TV mweri dining table mweri abagenyi batuulaawo ne family byonna biggwiraawo ebyenkaleka babifuniraawo kitchen mulimu emu effumbiro mulimu luumu emu ebiyigo mulimu bibiri mulimu bibiri ekyawaka ekya Nakazibwe yenga ye n'ekyabagenyi kati Nakazibwe akozesa ekyo kyekimu n'abaana be kyakozesa kyekimu n'abaana be babita Farida Nakazibwe mukozi ku NTV ate mukozi ku Spark TV mukozi mu monitor publisher wazijjoso kuyita national media lero mbaye nyabatusako nnyumba ye ndoza nnyumba ye mugitegeje manyi waliwo amawulire agali gatambatambula mukutu emitembagano nga boogera ku nnyumba ye naye nga basinga baleta nnyumba nfu manyi wano ku site ezisinga waliwo zi site nga zo zisesekeka mufulumya ebintu by'abaserebo kati mukutu ogwa Forbes gugumu gukisinza okufulumya ebintu eby'abaserebo ogwesigika ennyo guno gufulumya ebintu nga byesigika nga bijja kugasa oba obirabyeko era yensonga lwaki kwensinzira nimbatuusako bino byembatuusako mukutu ogwa Forbes site y'amaanyi nnyo Nakazibwe gega maka ge omwana mwattu yakolamu eri abagamba ennyumba nga ntono nedda ennyumba niwe ebeera ntono etya nga tukyapangisa oba mugagga mutemula ennyumba z'abaana ba aromatic abasinga tebakyapangisa omanyi muno mu Uganda mulimu abataagaliza buli bwova no balaga ekintu ekituufu ekikwatagana ku muntu oyo yenna nga yazimba ennyumba ye abasinga batandika kuwakana abamu olwensonga tebaagaliza emitima gyabwe mivundu kati Nakazibwe mbalaze ennyumba ye neri abatajja kwagaliza bajja okuyomba ennyumba ntono biki nedda oba ntono ebeere ennyumba ye yawona okupangisa Nakazibwe nasinga abantu abasinga omanyi bisasinga eri omuntu nga mugagga naye ng'akyapangisa Nakazibwe abakusinga buli oba olina ssente ng'osuza ssente obukadde n'obukadde bwa ssente mu nnyumba Nakazibwe abakusinga wano abakusinga kuba batakyakonkonebwa nga yeggulira yeggalira yesalirawo omwaka mulamba gwako nga yeyagadde taba ku bunkenke bwa landlord kujja kola ki kumusaba ka ssente ka mwezi musubscribing bagiyita Farida TV nyumba ya Nakazibwe omukozi wa NTV mu company eya National Media Monitor Publisher atenga mukozi ku Spark TV pamita Nakazibwe professional journalist atenga TV presenter ali professional musubscribing mbere bulungi Farida TV tumetinga mu video enabezeeko mwelaba